kati empeta zino zaavaawa. Waliwo yaŋŋambye yannangidde weebale nnyo maama yaŋŋambye nti siba ŋŋamba wano simanyi n'omukyala simaa biki naye talaba mpeta. Kati empeta zino zaavaawa kubanga bamaama bazaagala nnyo abaana abo baagala empeta. Kakati kyenyinza okugamba nti empeta nze ngenda kukubuulira nga bwe kiri mu Bayibuli era ekyo kyemmanyi eky'eggulu. Ebiseera bingi omuntu asobola n'okuloota ne Mukama n'amuwa ekirooto. Mukama asobola n'omulaga empeta nga bbiri, naye Katonda aba aleeta kutegeera muntu ono nti waliwo okugattibwa okugenda mu maaso. Naye Katonda aba ategeeza Katonda n'omuntu n'ekkanisa bagenda kubeera muntu omu. Naye empeta we tutunula mu Bayibuli, empeta nga tennabaawo, eno empeta gye bambala ku ngalo we tutunula mu Bayibuli kaali kabonero akalaga nti kino ekisaliddwawo kyekyenkomeredde tebakimenya. Era kabaka ye yayambalanga empeta naye ye teyajambalanga lwa bufumbo. Kabaka ekyamwambazanga empeta ye yalinga sitampu gye bakuba ku baluwa ne bamanya nti ono kabaka yayogedde. Kati kabaka yayambalanga empeta eyo wano nga kuliko sitampu ng'era ebaleeta ekiwandiiko eno empeta ye ateekamu inki n'akuba ku. Kati yatambulanga nayo kuba yekka nga olaba chairman nti yaba ne sitampu ne kabaka yabanga kati nga Daniel bwe bamusuula mu mpologoma mu kinnya ky'empologoma baateekako eyo siiru. Mu Bayibuli gye bayita siiru, nga bw'olaba siiru ye sitampu eraga nti kino ekisaliddwawo tekikyadda mabega, basazeewo tebakyayinza kikyusa. Kati ekyo baakikolanga nnyo era nga kabaka wasalawo ekintu balinda ateekeko siiru, nga siiru yekakasa nti kino tebakyakisazaamu. Kati ensi ye yajja nejja kubanga akakabonero kaali kategeeza nti kino esaliddwamu tebakyakisazaamu. Kati ensi okwagala okulaga nti ne bano abafumbiddwa tebakyasazaamu kwe kuleeta eri enkola ate bo ne bagidaivatinga bulala. Naye nga njagala kukubuulira nti Katonda ye talina kyanenya oyo agenze n'akyala ew'abazadde ne bamuwa omwana waabwe ne bakkaanya. Era ebiseera ebimu bayinza n'okukola obuwandiike nti omwana waffe tumukuwadde mirembe era ffe tukkiriziganyizza. Katonda tagenda kukunenya nti ate nga tewakoze embaga, ate nga tewakoze n'oyita abantu bonna ne balya. Wabula abazadde bano babanga Katonda abantu bangi abawasizza mu Bayibuli oba kale abatutta abakyala mu Bayibuli sooka balabireko bangi nnyo. Naye Mukama yabagambanga kimu abazadde be baagabanga. Era abalala baasuubizanga n'okusuubiza. Olaba Dawudi Sawulo yamusuubiza omuwa omwana w'omuwala nga singa agenda n'atemako omutwe ogwa Goliyaasi. Okitegedde? Naye teyamugamba nti tugenda kukola okwanjula naki, wabula yamusuubiza. Okiraba? Kati omuzadde ye bwe yakuwanga n'omuwala nga akkiriziganyizza maaso ga Katonda oba todduse misinde egenda na muntu. Era bambi abantu bangi eyo bali awo makati batya okugenda w'abazadde bagamba ssente nga tewali. Kati sitaani n'abakuumira awo ne bakola ensobi ne bafuna embuto ne bazijjamu. Eri sitaani yasanyuka n'agamba ye n'awandiika ebibye kati mwinako ne kino. So nga mu ntandikwa singa bagende w'abazadde ne bagaba bannange tuli wetu ne bwe tuti, abazadde bawuliriza. Gwe waba muwalawo n'aleeta omulenzi n'agamba munnange ono mulenzi mufunye ali mu myaka wegiti nange wegiti era twemanyi tusomye naye nakinaki era tubadde tulina ekirowoozo kino nga gwe muzadde ne bajja ewuwo. Oba ojja kusanyuka okusinga ebanabeera eyo nga tomanyi. Oba ojja kusanyuka nnyo era nga bw'osanyuka ne maaso ga Katonda alaba nti ono kuba omuzadde ojja bba wabula ng'okozesa okwagala kw'olina eri omwana wo. Naye ensi yo ekola ebyayo nga bw'eri. Naye bino byenkubulira by'oyo ayaayaana era ayagala okuwangula sitaani. Kuba sitaani awo ategeddewo akatego k'amaanyi k'otalabanga akayitirivu essebo. Kale kati senga nkola biri byonna by'oŋŋambye
but later nenkola ne bino kwanjula twala simanya temmeka ki kirina obuzibu ekyo tekirina buzibu. The fact that nti ye Katonda aba wali kiri kye nakola mu kusooka mba tanyinaako tabu. Senga nkola ne bino just for the sake of happiness and what, mba nina obuzibu bwenkoze nengena ne mu kyaki tulayira, mba nina obuzibu bwenkoze. Anti kati kyenyinza okugamba nti tuweereza obubaka buno nga twagala Mukama atuyiseemu obubaka oyo ali yawuliriza ng'anoonya obwakabaka bwa Katonda aleme kubaako kyonna kyonna kimuziyiza kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kati buno obubaka tubuulira oyo bino bye twogera tubuulira oyo kulaba nti atuuka mu bwakabaka bwa Katonda nga tewali kintu kyonna Sitaani kyakoosezza omubuzaabuza mu ngeri yonna. So kati ebimu ebyensi omuntu tumuleka neyesalirawo ffe ne twogera ebyo ebimutuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Essebo kale anaye munansonyiwa okubeera nga tulandazeemu naye nsuubira ne byetwogedde bya makulu era biyamba muntu. Akasembayo Eden, omanyi olina kwoyogedde n'ogamba nti abantu abasinga okubuuza ebibuuzo babibuuza with an intellectual mind. They want to know. Ekinsanyusiza gwe obaddamu nakyo olina kubaddamu, si kye baagala owulira. Eden eno bagamba Eva yali ekibala. Kibala kyali ki? Byali bino ebibala byennyini bye tulaba ku muti nti kyali awo bakiyita weebati nga olaba omuyembe. Kyali nakyo shadow meaning ekirala nga tekyali kibala in real sense. What was it? What was it? What did Eve eat? Kakati ekibi Adamu kye yakola era okubeera nti buli ali mu mubiri akyakola ekibi ekyo kugoberera okwegomba kw'omubiri, desires of the flesh. Era ekyo buli ali mu mubiri kye kibi Adamu kye yakola era ekikyalondoola omuntu. Era bwe tujja mu Kristo ekyo Kristo kyagala tukule mu ye awangula ekyo kuba yakiwangula. Essebo kale kati basically kye tuyita okulya ekibala was okwegomba eby'omubiri. Kale asamike gemanya ga Unique Media gy'oliko tuli ne Kalyango Joel okulaba nga ate oba oli awo mbadde tuddamu bibuuzo oba oli ebyabuuzibwa. Twasookedde eri ku eri story jjukira byama n'ogenda tojja bisangayo byama bya Bible oba oli awo Mr. Kalyango Joel bye yafuna omukisa Mukama Katonda waffe n'amulagako. Yayogedde ebyama ebyo Michael Moses yajja atya ku nsi okusisinkana Katonda wano we yasabira yenna n'ayakaayakana. Era waŋŋambye bakiyita what? Transfiguration. Bakiyita transfiguration. So ne tujja tuddamu n'ebibuuzo aba oli awo about marriage, about ekibala kyali ki, bakye yalya tithe ne tumukubamu era naye tooki okusinza ku bibuuzo oba oli awo bye mubuuza eyo. JS Medical Hubs bali Nansanaawo, ng'oyingira Nansanaawo osobola obbanoonyako ne kweza ennamba zolaba ku screen ne banga ate bakujjanjaba. Olina UTI zikutawaanyira zikutawaanyiza ebbanga osobola okunoonyako ku musawo gyonna banga ate akukolako. Bakubirewo kweza ennamba pressure, anyina sukaali, anyina ulcers, ninamu allergies ntawaanya, genda yakuwa eddagala ate oba oli awo obe ng'otereera bulungi nnyo. Dena events batimba butimbi, bakolera decoration nawe n'osiima n'otuuka ku kifo n'ogamba nti waawo nga kifaananye bulungi nnyo. Naawe omugole kennyini otuuka mu kifo ekyo kyogenda okoleramu omukolo n'ogamba ng'ate kirungi ennyo. Banoonyeeko abajja kuba bakukolerako okusinziira ku budget yo oba oli awo gy'olina. Buli budget basobola ogizannyiramu ne bagamba tukola kino nekino okusinziira ku ssente z'olina ate kiba kitambula bulungi nnyo. Tugenda kwogera kati ku Sabbath.
Ebibuuzo bingi ebiri ku Sabbath. Waliwo baganda baffe babagamba Sabbath etegeeza Saturday, era lwe bebasaba webasinza Katonda. Ate kati naffe eno tugamba Sunday. Waliwo n'abalala abakkiriza mu bintu byabwe oba mu faith zaabwe ez'enjawulo. Omanyi nze nnyina ekintu kimu, saagala nnyo okuyingirira nnyo faith z'abantu. Kye tulina okukola ffe kujja kwogera mazima. Kati ye yonna gy'oli gwamanya. Waliwo omusajja yampeereza message n'angamba weebale nnyo, weebale ddala, omusajja oyo namuwulidde, nadde simanyi ku bya Katonda, nalokose. In fact yadde amanyi ayogera naawe. Neyange nalokose, ze nadde nali simanyi ku bya Katonda wadde, naye nabiwuliriza nategedde nendokoka. Okitegeera. So ffe twoliwo okwogera mazima. So tugabula ku Sabbath, tusaba ddi, basically ekituufu kyeki, kubanga ebibuuzo bingi bye tulina okuba nga tuddibwamu. Bitunaade tuzzeemu ku Sabbath ng'oli atukireseeyo, you can always ask, ng'abalala we bakoze ku bino bye twadde twogerako ebya tithe and all what. Naye nnyongera obbajjukiza nti kamera, ezo kamera tugyetaaga, olwakuba kamera twetaaga akasentemu. Kamera yo katusabe Mukama ajja tukwatirako tufune kamera, kubanga ejja kwetaagisa, kuba buli lwe tulikodinga ebintu bino ne tuweereza abantu bangi. Kati ngoye yalokose tuba tukola omulimu gwa Mukama. Naye katusabe, nsuubira oba oli awo tuyinza okufunayo abatukwatirako ne tufuna kamera. Omulala ayinza okuleeta kamera yennyini, oba oluusi oli ayinza okuba azitunda n'atuguza ku ssente ensaamusaamu, naye nga Mukama ajja kukola ekkubo. Kale kamera tugyetaaga kubanga twetaaga okuba nga tukola ebintu, tushootinga whenever we want. Bwe tuwuliramu tulina okushootinga, something has come up nga tulina okuba nga tushootinga. So kyola ngambye nti just in case si kyenjagala, but senga ku channel mbulaabulamuko bakitegeere nti the problem is kamera gye ndi mukozesa oba gye mbadde nkozesa for some time now yafunyeemu obuzibuzibu. Kale bonna abasaculatinga message eno neetuuka wala tubeebaza. Musajja wange Musana ow'Ekizinda nkwebaza mukama wange, weebale nnyo kubanga okikola. Na buli omu aba UAE waliwo omuntu akweza message nga olaba ng'ensoba tosuubira nti video yatuuse naye nga gyeri. Buli kimu kyemwagala tukole, audios biki Zungu biki byonna, the starting point is camera. Tuba nayo n'ebikola nga tubirina bulungi, we can do whatever we want. Kale Sabbath, bantu ba Katonda balungi, Sabbath waliwo abazze babuuza ku Sabbath nga bangi babuuza nti Sabbath lunaku ki, lwa Sunday, lwa mukaaga, ye biri bitya? Era Sabbath eno njagala kubuulira oyo awuliriza nti tugenda ku Sabbath naye tetugenda ku speed, mpola kwegamba omuntu asobole okuwulira kinnyikire mu ye. Era njagala nga twanyumya sitoole eri ne tugituusa bulungi nga buli omu ategedde eya Yesu, nga tetupapa, nga teri atugoba, buli omu ategeere bwe njagala ku Sabbath, because it is a very very sensitive issue. Kati saagala tuleke any stone unturned, tukwate empola. Bwe tunaa tetumazeeyo, Mukama alituwa obudde atujja kola ki? Tujja kumalayo. Ababuuza stori ya Yesu, omukulu yatugamba awo we twakoma Yesu we yakoma omulaga. So twagala kujja nutandike balimba
suppose twagala kwongerayo sitole fuwe tusiwe tukola sitole yakomaawo kati okutandikiraawo weyatambulira tandika biki Yesu teyabimulaga ye yamulaga paka ebigambo ebisooka wali mulaga ebirala era tujja kudda tugee kati yamulaze ebirala engeri gye byatambula kwaliwo yabadde abuuza nti tetumazeeyo sitole ya Yesu so twakomaawo Yesu yatukomyawo Yesu yamukomyawo kale kati ne Sabbath tugikwate mpola mpola paka tutuuka so bantu ba Katonda abalungi naddala gwe ali eyo ng'olina ennyonta ya Mukama ozoononya Mukama alina byakuyisizaamu osobole okumutegeera oluusi olina embeera z'oyitamu ng'olabanga okubonaabona naye okukolabanga okubonaabona ly'ettaka eggimu okukkirizako mwe kukulira obulungi ennyo okukolabanga okubonaabona y'embeera Mukama gy'akozesa okukuteekerateekera eddaala eryeddako mu bulamu gwe lyotamanyi ye Mukama lyamanyi era okukolabanga okubonaabona y'embeera Mukama gy'akozesa okukendeeza ku sipiidi yo n'akupreservinga n'akutereka n'obeerawo ng'oli mulamu embeera gy'olanga okubonaabona ye Katonda ebiseera bingi alaba sipiidi koddukira n'alaba singa ogenda ku sipiidi eyo n'alaba maaso ekigenda okukutomera n'aleeta embeera eyo akupreservinze akwekuumire kiri omulabe kyategese mu maaso oleme kusinkana nakyo nga singa ogenda ku sipiidi eyo n'omulabe alina kyaleese n'olw'ensonga eyo okukolabanga okubonaabona okukkiriza ku kugenda kukuliramu nnyo mweyo embeera era mweyo embeera ogenda kufuna obujulizi obugenda okuyamba okuwangula ebirala era njagala kukubuulira nti Dawudi bwe yasanga empologoma Katonda yali talese empologoma kujja kulya Dawudi era ne Katonda okukkiriza bbeya eddubu ne lijja eri Dawudi yali tabireese Dawudi afe newankubadde Dawudi ateeka okuba we yalaba empologoma yatya we yalaba eddubu yasooka kutya naye n'afuna obuvumu obulwana nayo naye Katonda yamanya nti maaso waliyo Goliathi ajja n'amuwa obuvumu asobole kubanga mu kuwangula empologoma n'okuyita ku bbeya Dawudi yali afuna obuvumu obuliwangula Goliathi era Dawudi we yasinkana Goliathi ng'abantu bonna batidde abasirikale bonna batidde Dawudi n'agamba Katonda eyamponya amannyo g'empologoma Katonda eyamponya enjala z'eddubu agenda kumpanguza omusajja ono Goliathi n'olw'ensonga eyo naawe embeera gy'olabanga embi olabanga okubonaabona ne suffering esinga okujja ewuwo si bwe kiri jjukira nti ekimu ku kibala ky'omwoyo patience Bible awalala bakiyita long suffering ekyo kibala era woba okiyina ekyo kibala ekiraga nti kibala kya mwoyo era ekyo kikuleetera ebintu bingi okuyiga gwe kikukyusa bantu ba Katonda abalungi n'olw'ensonga eyo tokiraba bubi wabula Katonda aleeta embeera eyo oyongere okudda ku maviivi era embeera eyo ereese bangi nnyo okudda ku maviivi ne munoonya Mukama nga singa si mbeera eyo tewalifunye na budde bujja butula n'owuliriza ebigambo nga bino naye Katonda yakwagala obiwulirize yaleeta embeera ekukkakkanya ofune n'obudde obuwuliriza bino olwaleero kakati nga tuzze ku kya Sabbath tusooke tumanye nti Sabbath oba okuwummulamu rest eyasooka okuwummula n'aba nga akoze n'awummulamu yali Katonda yennyini bwe yatonda nga bwe tula mu Bible ennaku 6 ng'atonda olunaku olw'omusanvu n'awummulamu naye Katonda teyawummulamu kubanga yali akooye si bwe kyali era ekyo njagala kibeere mu mutima gwo okitegeere bulungi Katonda teyawummula kubanga yali akooye si bwe kiri wabula Katonda yafuna rest kati okuwummula kwa Katonda okwo tukuyita God's rest okuwummula kwa Katonda okwo yawummula nga atulaga akabonero nti naffe alituwa okuwummula era alitwetaaza okuwummula emirimu gyaffe so Katonda teyawummula kubanga yali akooye wabula yali atandika okuwummula kati okuwummula okwo ye yakutandika olwo atulage naffe bwe tukola waliyo akaseera ak'okuwummula
era sabbaasi eno mbadde nsaba awuliriza ofune bayibolo yo ogiteeke kumpi awo, ofune oba wonaawandiika nawe oteeke kumpi, olw'okuba sabbaasi eno topic eri very sensitive nti waliyo abalala abagoberezi abakola ebibiina nga basinziira ku lunaku lwa sabbaasi olw'omusanvu. topic eno eri sensitive naye nga njagala kukubuulira nti ogenda gifuna mu bujjuvu bwayo paka ku the smallest detail, paka tugenda gimenyaamenya bulungi ennyikire munda mu ggwe era ogitegeere. kati sabbaasi obusimire bwa ofunye bayibolo yo, bw'oba tofunye bayibolo funa peeni ofune w'owandiika bino bye tugenda okwogerako. ojja kufunanga obudde n'oddayo n'obyekenneenya n'olaba baayogedde ku kino, naye nga topic gye twogerako sabbaasi gye tugenda okwogerako lwa mukaaga lwa sande. kati tugende ffenna, era leero nze n'ebyawandiikibwa njagala nkusomere kimu mpola mpola, kuba jjukira waliyo n'omuntu eyasoma theology ng'eyo bayibolo yagisoma n'agiddamu emirundi n'emirundi n'anoonya n'abawandiisi n'amanya n'ennimi nti bawandiikako mu lulimi luno, Olugiriki lwagamba luno, ate version eno egamba kino, bonna baliwo bawuliriza. kati twagala tunnyonnyole oyo omulokole, tunnyonnyole munnaddiini. waliyo n'atali mulokole ng'ate si munnaddiini naye nga naye asoma mu Bible College, oluusi nga musiraamu, naye ng'oluusi asoma ng'omulimu, oluusi waakolera ayinza okuba nga wa Bible Society nga bongera okwekenneenya Bible. naye tugenda bino bye twogera nabyo bibye, wabula by'oyo ayina ennyonta okutegeera Katonda. era nga njagala kukubuulira nti gwe awuliriza ojja kuwulira ebintu bino nga tebinnyonnyoddwa nga bwe wali owuliddeko, naye ebyo ebigenda okunnyonnyola bigenda biyingire mu mutima gwo, naddala gwanoonya Mukama, bigenda kujja bituule mu mutima gwo, biteeke bulungi, bifune ekifo kyabyo, olyoka owulire nga okusse munda ekyo ekikuweereddwa eky'omwoyo. era mu kwogera bino abo abagala okukola research bino ate bigenda batabula, kuba ekigenda okubaleetera obatabula bajja kuba bwebuuza nga bulijjo tetubiraba, ne tusoma Bible kuva kava nga bulijjo tetubiraba. so kati bajja kuwulira bagambe weekiti, naye kugamba ekibuuzo oli kyaba nakyo, lwaki emyaka gyonna tubadde tetubiraba nga bipya ate nga Bible y'emu gye tusoma, okitegedde? n'olw'ensonga eyo kyekiseera kyakyo gwe okitegeere. kakati njagala tugende mpola mpola okusookera ddala rest, okuwummulamu Katonda yakutandika bwe yatonda ennaku ezo 6 olw'omusanvu n'awummulamu. ekyo njagala okiwandiike, nange ngenda kuba wano okuwandiikira ebyawandiikibwa kimu ku kimu mpola nga tetupapa. wandika heading sabbaasi, tusoma ku sabbaasi nga tugenda kuba twebuuza ebibuuzo. sabbaasi eno tetuyinza kwebuuza yavaawa, kuba olwedde tutegedde Katonda yeetandika bwe yatonda olunaku olw'omusanvu n'awummulamu, naye nga teyawummulamu kuba mbu yali akooye, si bwe kiri, wabula yawummulamu, yafuna rest, atulage nti naffe ajja twagaza okuwummula, era yafuna rest ng'ayagala bwe tulibanga tulina ekibuuzo ku sabbaasi tulifaalinge ku ye. okitegedde? ogambye heading n'akawandiike sabbaasi, kati alinda ki? mulabe, funa peeni n'olupapula tutandike okusomesa. okitegedde? heading sabbaasi, ekisooka ovaawo Katonda teyawummula kubanga akooye. tera nnyo bagamba, era kanga bagambe, towakana nnyo, because byowakana olumu tobikola ki? tobimanyi. era byowakana tomanyi, owakana buwakanyisa, okuwakana ennyo kubi. however, tetuli wano kukkirizisa buli kye twogera. so tokkiriza nnyo oba tonnategeera. kkiriza ng'okoze eki? ng'okitegedde. okitegedde? kati beera awo, wuliriza bulungi, ate ky'otategedde oli wa ddembe okukibuuza, tujja kiddamu. sabbaasi ye heading,
tugende mu maaso. Kakati Sabbath we tumala okulaba nti Katonda we yatonda ennaku ezo 6 olw'omusanvu n'awummulamu. Kati njagala tusooke tulabe mu ndagaano enkadde baakuzanga batya olunaku luno olwa Sabbiiti lwe tuyita olwa Sabbath. Era tusooke tulabe nti mu ndagaano enkadde bo Katonda yali yabalagira ddukuza batya. Kye tusooke tulabe Katonda yabagamba ddukuza batya, mateeka ki ge yabawa ku lunaku olwo. Kati osobola okusooka n'osoma Exodus. Tetugenda kwogera biwandiikibwa bingi nnyo naye tugenda kwogera ebyo ebiri ku point gye twogerako. Sooka obikule ekitabo kya Exodus 16:29. Exodus 16:29. Awo nga wakulaga nti ku lunaku olwa Sabbath ojja kulaba Katonda ekiyalagiranga mu ndagaano enkadde engeri gye balina okulukuzaamu. Nga lukulaga Katonda olunaku olwo ye yawummula buwummuzi, naye nga lukulaga olwo olunaku Katonda ayagala naffe tuwummule. Naye ng'okuwummula kwe yabagambanga ojja kulaba nti yabagambanga tova mu nnyumba yo ku lunaku olwo. Era n'abagamba nti sigala mu nnyumba yo, tokuma wadde omuliro. Owulidde? Kubanga kakati kubanga twali badde tusuubiranga abantu oba yabaganga mugende ku church ku lunaku olwo, naye abagambye mu nnyumba tofuluma. Okirabye? Yabagala olunaku lw'omulamu mu nnyumba tofuluma, n'omuliro togukuma. Musome Exodus 16:29, muwandike ne Exodus 35:3. Ennyiriri zino nawandiise nnyingi nga kyenjagala ngende mpola oyo ali eyo ebintu bino bigende nga bunnyikira mu ye. Katuli mu kutunuulira Sabbath mu ndagaano enkadde Katonda yabagamba bagikuzenga batya. Era tulabye nti Katonda ekigendererwa kye kyali kyakuwummula. Exodus 16:29 gisomeeko. Osome ne Exodus 35:3. Ojja kulaba nti eno Sabbath Katonda yagenderanga bantu bawummule. Era yagamba nga tokola kintu kyonna, ne mu nnyumba yo tofuluma, tovaamu ku lunaku olwo, n'omuliro tokuma. Temuli kusaba. Tuli mu kusoma Bayibuli naye nga nekyo tujja kituukako. Tujja nakyo kituukako. Naye wano tulaba yabagamba nga Exodus 16:29, kusoma Exodus 35:3 ne Exodus 20:10. Ojja kulaba nti Katonda yabagamba nga olwo lunaku bawummule. Olwo tuli mu ndagaano nkadde, olwo lunaku katuli ku ndagaano nkadde tunagenda mu mpya. Kati mu ndagaano enkadde tufunye ekifaananyi. Katonda yabagamba nga muwummule, naye okuwummula ne mu nnyumba tofuluma, tokuma wadde omuliro. Ku lunaku olwo olw'okuwummula kakkana owummule olunaku olwo olw'omusanvu oba olwa Sabbiiti. Eyo ye ndagaano enkadde. Kakati bwe tujja mu ndagaano empya tulabe ate bo baalukuzanga batya. Kati mu ndagaano empya bwe tulaba ebyokulabirako ebimu tutunuulirenga olunaku olumu tutunuulire. Kati yo mu ndagaano enkadde olunaku lwe baakuŋŋaananga baalujja ku ki? Olunaku lwe baalukuŋŋaananga bwe tusoma mu Bayibuli musome Mark chapter 16:9. Bo baakuŋŋaananga olunaku olusooka mu wiiki. Mark chapter 16:9. Bo mu ndagaano empya baakuŋŋaananga olunaku olusooka mu wiiki nga balujja ku lunaku olusooka Yesu Kristo lwe yazuukira, nga bajjukira olwo olunaku lwe yazuukira. Wabula era tebaakuŋŋaananga nti tukuŋŋaane tusabe, wabula baakuŋŋaananga okujjukira okuzuukira kwe. Kiri mu Mark 16:9. Ate era osobola okulaba ebikolwa by'abatume 27, the book of Acts chapter 20:7. Era nawo wakulaga nti the first day of the week we baakuŋŋaananga. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu 1 Corinthians chapter 16:1-2, nga bakulaga baakuŋŋaananga ne bakola ebyefaananyiza bye tukola leero mu kyaki, ng'ebyo mwe muli okusaba, okutendereza, okusinza n'okuŋŋaanya. Mu Bayibuli ojja kulaba collections ng'okuyisa akabbo ku lunaku olwo. Ekyo kiri mu 1 Corinthians chapter 16:1-2. Tuli mu kulaba
bo endagaano empya bo baakolanga batya olunaku olwo. Naye wano batulaze the first day of the week, tebatugambye nti olunaku olwa Sabbath, wabula batugambye the first day of the week. Bo kino kye baakolanga mu ndagaano empya nga bajjukira olunaku Yesu Kristo lye yazuukira mu Mark, kuba Mark osoma Mark 16 verse 9 bakulaga nti olunaku olwasooka mu wiiki lwe yazuukira. Kati nabo okujjukira olunaku olwo ne tulaba mu bikola by'abatume 27 nabo baakuŋŋaananga, era ne tulaba mu 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to verse 2 baagazaringanga ne bapraisinga ne bawashipinga ne bakola ne collections nga kyolaba okuyisa akabbo ebyefaananiza mu church. naye bino baabikolanga the first day of the week, si tebatugende ku Sabbath. Ngezaako balaga mu ndagaano empya bo beeyisanga batya ku kyokuŋŋaana kino. Then kati awo ne tugenda ku ebikola by'abatume chapter 2, some verse 46 ne 47, the book of Acts chapter 2 verse 46 ne 47. Nawo tujja kulaba nti baakuŋŋaananga buli lunaku ne bagabana emmere y'omwoyo era ne bawashipinga ne bapraisinga era bangi ne balokoka. Kino baakikolanga buli lunaku day by day. Okiwulira ekyo? Tuli mu kulaba bo beeyisanga batya. Ekyo kiri mu bikola by'abatume 2 verse 46 ne 47. Bikola by'abatume is what in English? Book of Acts. The book of Acts. So kakati ne tulaba nti jukira kino kye tuli mu kukola wano, tuli mu kudividinga. Omanyi ekigambo kya Katonda kino Mukama atugamba mu baluwa ya Timose ey'okubiri 2:15 tudividinge rightly ekigambo kya Katonda, tukyawule bulungi kimu ku kimu. Kati tuli mu kukola ekyo kiri mu Timose we ekyokubiri 2:15 tugezaako kwawula ku kigambo kya Katonda mpola mpola. Kati mu ndagaano empya era ne tulaba wano ebyawandiikibwa n'akoze bingi kuba eno topic eri sensitive ate abantu tulina genda mpola ate nga wobawa n'ebyawandiikibwa. Okitegedde era lyali tteeka. Kati then ne tulaba wano nti we tusoma mu Matayo 7:12, we tusoma Matayo 7:12 ne tusoma Matayo 22, 37, 38 4. Mukama waffe alina kye yayogera n'agamba etteeka erisinga obukulu yagala muliraanwo yagala Katonda. N'agamba amateeka gonna gali w'otuukiriza lino oba otuukiriza gali gonna. Ekyo nakyo njagala tukiyige tubeere nakyo mu mutima nga tugenda mu maaso okumanya ku Sabbath. Kuba tulabe mu ndagaano enkadde tebatugambye nti ku lunaku lwa Sabbath baakuŋŋaanangayo bati, wabula batugambye the first day of the week baakuŋŋaananga ne bakola collections ne basaba ne batendereza. Kiwulidde? Then ne tulaba nti we tusoma Katonda alina wayogerera Sabbath ne batteeka nawo katusomewo n'agamba eryo tteeka. Ekyo kiri mu Exodus chapter 20 verse 8 to verse 11. Exodus chapter 20 verse 8 to verse 11. Njagala tugende mpola mpola. Bino ebintu biwandiike ojja kuddamu olusome mpola mpola. Kuba tuvudde eno mabega tulabe Sabbath yo eri etya. Katusoose ntulaba mu ndagaano enkadde baabagamba ki? Mu ndagaano enkadde baabagamba nti ku lunaku lwa Sabbath tomuva mu nnyumba n'omuliro togukuma. Kyova Abafalisaayo baavunaana Mukama waffe Yesu Kristo nga balaba olwa Sabbiiti bo ate awonya abantu ne bamugamba yi